Omukyala gwe wenna ali eyampuliriza. Oli maka g'omusajja, oyinza okuba temunnaba kuzimba, muyinza okuba mwazimba, watuuka unolaba oli comfortable. Nkusaba, buli lunaku baako ne idea empya. Gwe kennyini tuula awo, wetunuulirenga gwe bagoba enkya. Tuula ku makya okubaamu akafaananyi. Tisinga omusajja ono abeera afunye omukazi omulala ankola ntya. Wadde tekiriiwo, osiiba okikutula, osiiba okola ki? Just imagine. Singa omusajja ono akeera ku makya, naafuna omukazi omulala, nkola ntya? Tandika okwepreparinga. Okutula aleme okujja. Nze nalabako omukyala CEO Infotrust. Yali CEO Infotrust. Mbuuza, singa bbawo afuna omukyala mulaga, tekisoboka taliiyo kitegeera. Abakazi tuyina okwematiza kwe twematiza nti bba wange tasobola takola. Naye muntu, naye kubamu akafaananyi, singa omusajja ono akeera ku makya, naafuna omukazi omulala, abaana bano bwe mbambalese kiba kitya. Bwe mba ngenze nabo, ntandikira wa nkola ntya. Literally. Chogezaako okugamba. Ladies ba preparing for the worst. Buli kaseera beera mwetegefu nti waliwo ekibi ekigenda okukola ki. Okufa. Byonna omusajja asobola okubeera nga buli kimu ekiprovidinga. Ati saagadde kozesa kufa. Okufa nkikozesa mangu. Kyekimu ku bintu kati waliwo omuvubuka Emmanuel yafudde awo yadde ava kulaba mupiira gwa Kyaggu. Okufa. In fact nga tonaana kulowooza kubajjamu. Nga nonaana kulowooza simanyi ani agenda okusigula bba wange era akawala akamuliraana ebyo. Think about okufa bw'afiira awo weeteeseteese otya okulabirira abaana kubanga omugugu yaba aguwonye kati ate gwaba agenda okusigala ng'ogwetisse va mu kulya buli chipusi chikeni ne pizza ne simanyi bibumba tandika okulowooza omusajja ono bw'aba afudde nandekera abaana bano banzaddemu ngenda kusobola ntya okubakuumira mu standard gye balimu era nasobola ntya okubasomesa kabadde kakulu nnyako abakazi atolooza babirowoozaako ebyo mudda mugenda mu kyaki musaba musajja butafuna mukazi mulala naye waliwo n'okufa ne future yo gwe ng'omuntu future yo gitunuulidde ayinza n'obutafa naye n'alemala butoddako awo ne weegomba nsonga za kola ki za kwegulirayo kamotoka bwetuweerabirako awo ng'olina ekizimbe ekikyo beerako ne pulaani nti olinayooko obuzigo ate bannange byemufunye mu byanje eri abasajja nedda ate kati awo tugenda kwawukana naaka njakukuba oguyinja ogunene bw'oba ogamba nti ebintu byo ensonga bagamba engeri gye baba bagikolamu njabba wamagezi ngenda kukuba oguyinja ogunene nti omukazi olina okubaako n'obuzigo obw'ekyama omukazi bw'obaako nekyo kimanyisa omusajja yenna bw'ategeera nti mukazi gwe olinayo investment yenna love egenda kuggwawo ewaka mazima nti bw'ofiira wano nsigala wa ne bw'ono bimugamba Nyanzi abasajja bano banyuma nnyo tukontrolinga naye omusajja akulabe nga alina source of income endala ng'eri wali ng'oyingiza akasente mukwano kino kigenda ne kusaidia abasajja mukazi w'omutegeezi nze njagala nnyo ekyo ekyokubeera omwerufu muyite omugambe nti kati bw'ofiira wano baakaapuyo ke kawala ka zidoolo kali koolengera abeerewo ng'akimanyi